beetegefu okuddayo eri abantu b'e Kawempe kuba abagoba Museveni omulundi ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogw'ekikumi bajja kuddamu bamugobe era badde mubalonde Honorable Nalukoola. Ffe tuli beetegefu okuddayo. Avuddeyo n'asazaamu okulondebwa kwa Honorable Nalukoola. Ekyobuswavu ennyo mwakiraba nti kuva ku nomination Museveni yasindika abatujube abajjaati ne bakola buli kikolobero naye amaanyi g'abantu ne gawangula. Lunaku lw'okumulangirira kyatwala kuteekawo pressure kuteekawo mbeera baleke bamulangirire newankubadde yali awangudde ku polling station zonna. Tekyakomaawo n'okumugazeetinga mu gazeeti y'eggwanga nakyo kyalwawo n'okumulayiza obulayiza bamulayiza mu office kubanga bonna baali batya Museveni. Ninga twabagamba Museveni akubika era twamukuba akalulu. So ekyo kyaluma nnyo Museveni kuba yali ataddemu ssente nnyingi nnyo ez'omuwa omusolo ng'ataddemu biliyoni nnyingi nnyo buli kalulu kumpi akaguze kakadde nene tumuwangula. Ekyo ne kimuluma nnyo n'alagira aba NRM batwala omusango mu kooti newankubadde temwalimu mu musango gwe baatwala. Ekitabangawo emisango mingi nnyo ebyo ebyokulonda ejiruddewo okusalibwa naye guno bwedakiika akaseera katono nnyo ne bagusala mu bukyamu ne basazaamu okulondebwa kwa Honorable Nalukoola. Of course kya buswavu naye era tujagena mu kooti ejulirwamu. Ekooti ejulirwamu naye bwe neekola kyekimu ffe tuli beetegefu okuddayo eri abantu b'e Kawempe kuba abagoba Museveni omulundi ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogw'ekikumi bajja kuddamu bamugobe era badde mubalonde Honorable Nalukoola. Naye ekyo kyongera okulaga bannayuganda nti bano abantu baatya nnyo nti Museveni akubika nga bwe twamukuba e Kawempe bwe tugenda okuddamu tumukube mu ggwanga lyonna. Just mwebereremu protest vote 2026. Thank you very much. Yes, alright. Uli ku Yugi Update TV ko Senzo Bango tuuliriza atanatweyunga okutegeeza kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako ddala bulungi nnyo. Ebigenda maaso mu ggwanga tubiraba bulungi nnyo. Oluvannyuma lwa kkooti ensukkulumu okuvaayo n'erangirira nti esazizzaamu okulonda kwa Council Nalukoola. Era kkooti erangiridde nga weemugobye mu Parliament. Era ng'okulonda kugenda kubanga kuddibwamu. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko eri eggwanga ng'agenda maaso n'okubaako by'alambulula. Ekikulu kya byonna agenze maaso n'oggumya bannakawempe North ng'e bagoba NRM omulundi si gumu 2-3 n'era bongera ogigobera ddala mu Kawempe kubanga emyaka egyekulunguludde gavumenti tewangulangako mu Kawempe newankubadde ekifo ekyo ekyegwanyiza nnyo. Wabula bino biraze nti bikola bya buswavu era judiciary zetwandibadde tulowooza nti nno nazo omuntu mwayinza okuddukira temukyalimu wadde ensonyi. Naye gwe kyoba omanya nti ebigenda mu maaso mu ggwanga saako ne mu Kawempe naddala abatuuze b'omu constituency eyo bewera nkolokooto. Ngenda kubanga nkakuwa olaba ate abantu b'omu Kawempe mu constituency eyo bo boogera ki oluvannyuma lw'okuwulira nti kandidenti waabwe abadde abakiikirira mu Parliament ebbanga lye bamaze ddene ennyo nga tebalina mukiise mu Parliament ate bamugobyemu ate ng'akalulu kaakakasibwa 100% nga kalaga nti no Council Nalukoola yaleebeza banne kakati bali mu kwewera nkolokooto. Tetumanyi kiri mabega wa kino gavumenti kikyebala wabula kyonna kibabala kikulu. Jjukira nti noono newe yali amaze okubanga awangula afuna obululu alangirirwa yalwawo okulayizibwa omwezi nga gumu tetwamanya nsonga lwaki. Kitegeeza nti byonna ebyo byali biteeketeeke okusobola okulaba nga bategeka ki kye bayinza okuzzaako ku Council Nalukoola. Njukira nti nno gavumenti teyinza kuwa mwaganya Council ayingire mu Parliament. Jjukira nti nno batya nnyo balooyo omuntu nga olina wasoma amateeka baba bakutiira ddala. Kati gavumenti badde erina okulwana n'obwezizingirire okusobola okulaba ng'eremesa Council Nalukoola mu Parliament. Ate kasita bakugezaako n'ogaana awo wava obuzibu.
Oli ku Yugi Update TV gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerenga otweyungako. Mbaagala nnyo, mweraba.